This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Wetegeka okukoleza okumanyako okwefumiitiriza n'okwagala nga tutongoza ekitabo Abaganda Abasukkulumu mu myaka 2024 ekyawandiikibwa Muzeeyi Magala ow'Ebunyaaka, ekitabo ekijjudde ebyafaayo obuvo n'obuddo bwa Buganda n'abasajja enjasabikko, ekitongozebwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokutaano 2025 awo ku Theatre La Bonita. Jangu osisinkane Muzeeyi Magala ng'awerekeddwako Misa Kisemakula, Princess Amira, Bizonto Comedy, Mary Hart Stumbetu, Kazibwe Kapo, Hassan Nduga n'abalala bangi. Kati jangu ofune kopiyo ogulira okumanyako ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokutaano 2025 awo ku Theatre La Bonita okuyingira $5,000 ordinary, VIP $10,000, VVIP table ya $2,000,000 nga tutongoza Abaganda Abasukkulumu mu myaka 2024 ekyawandiikibwa Muzeeyi Magala. Kwegamba kesi ya kuzimba mutima. Kuzimba mutima. Nkugambye nga ngotali tugimaliriza bwe tuti. Mu 2018 nadduka mu commercial court ngagamba nti tewamuwa byapo ba teyategeranga bana era betu byaga nti ate byapa sayimu ate nga yasayininga nti yabifuna naye kati mu kulowooza okwange engeri gy'obadde mu mawulire wano balowooza they can manipulate you into dancing to their tunes. Kyobola beera bagula abantu bangi abamawulire bagula buluvuga bungi bogere biki. I kept quiet. Kaza manyi kitu. No benyama zimagaba nti bafumba ki? Fusule bafumba mfumbe. Kati yabademeredde bageza kugula bamawulire nti maona nya lya Haji Kamoga. Mbadde mu business of over 14 years. Ben servinze baki? Banji. Era singa waliwo nga waliwo obuzibu bwonna nti banyina muntu gwe nabaka ebyapa waliwo abantu bangi nga bavaayo. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man. Wenno olinga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery? Nekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo mayema mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Affe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda. Nice. Kati omusajja mugenda kumunyamunyamu luseke nyamunyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Wetwale dakiika nga 2 kati owa bodawo wuuno mama nga yangu yazze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo erumenti yino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe mwe gwe gutambuza food for the soul nansooke ngitwale ku delivery kwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132
502 15685. Or visit our website on www.randgloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndi mbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwa sule ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala wale somwira mwenye mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangabi ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. I think yali Sunday with Sunday National Address. Neko must have been Tuesday. Nemba subiza nti nja kunoonya ku Haji Kamoga. Anyinyonnyole mbeera ki egenda mu maaso. Tuleme kuspeculatinga. Tufune story. Feke tuita akantu Haji saiso kulaba ogamba otya enkola gyokolamu ebintu byo yabagagga omaye abagagga bakola ebintu byabwe agama Kasuku kumacha jangu during the day babera bayire ebintu byabwe bakola ebirala era boba toli mwetegefu kukeera okolagana n'abagagga obeera ogenda kwesonyiwa kati era tuli mu season ya bululu oli akubira naga mu office yange saa 11 wenjo sobola okukola bizisuka 11 twali tujja kwatagana noga kale ogamba otya Haji lewuruji sebo ogamba otya jendi obulamu gamba obulamu sebo bisoko obuze kuba tulaba n'abatuwuliriza abatuwuliriza basuze mutya kintu obulamu butambula bulungi nakuzo omwezi leero ziri 4 nakula Sunday macha saa zingide 2:20 saa zizino 2:20 so Haji biza nnyo mukama wange okujja okunkyalirako ojja information from the source bigambo bingi weboogera ebitali bituufu naye nga toyinza kuvaayo ku kimugamba nti kituufu ajja kwagala akuddize mubere mwobula obutaggwa naye nga amazima leero sobole kujja kunoonya source entuufu ofuna mawulire amatuufu abantu nabagamba oli ajja manyi njagala nnyo ID bank the theories you're going to come up with Haji Kamoga musajja wange nsooka okumusisinkana 2011 2010 yawe watyo yes wensooka omusisinkana era Flavia Namulindo gwe nasooka okulanga oli naye nga muze wanda usimukola akalango be mwavaawo no sponsoringa n'engule nozengule y'omwaka n'ogaba ettaka gwagaba ettaka eno eryali ennakayima nakayima yali bulwadda so since then tubadde nga twesanga ne tunyumyamu wetuwayizaamu n'ebisigadde obulamu ne bugenda mu maaso so kyava olaba bwe mwalina issues ne Suuna era najja wano era ne ku luno be nawulidde abantu ne mbaga nti Haji Kamoga mumanyi era saagala muntu alaba TV naga nti Kasuku walidde okulya n'obutalya Haji Kamoga mumanyi kati platform yange luli bwe twabeeranga ku TV ne radio ne mawulire g'okuwandiika Kasuku lwaki okola bwotyo kati nafuna platform eyange nze neefuga era benga nti kyali wange
njagala public emanyine yesaidie nganzija so sagala ogambe nti bannaye Kamoga mumanyi musajja wange so ate unya nti abasinga okwogera tebamanyi olinga takulabangako akulaba ku TV takusembirako uwo tajjangako wakaawo nenga ayogera bingi nga atakumanyi so nga tabatumanyi basidisa. Now Haj, what is the story? Twalaba omukyala nga agamba ettaka lino lyonna lyonna ndoza weewano siwa wano ati bagasa ebintu bingi mu kimu kati abakuwa information oba badde ba information public bagattagatta ne bwoba otunidde no analyze nga kimu ku kimu nsonga zaabwe tezigatta baga ku nsonga za njawulo ne bazifuula ensonga ki kati ensonga enkulu gye njagala twogereko ye gyebalaba eyali mu kkooti gye bafunzako amawulire agatali matuufu Kamoga ensonga zino ekimenya ko yakutte ebyapa nabiteeka mu kkooti yakutte ebyapa nabizza mu kkooti bamulagiridde azze ebyapa mu kkooti so bwe yawandika byagala story ntuufu waliwo issue mu 2014 issue si yaleero eyo balabanga empya nenga si mpya yali mu 2014 ettaka ne baniteeta ettaka eryo ku kyalo kino the same village kino kiniko tutudde kwaliko issues nyingi yandetere mulimu ogwamita kukola ku South Frederick na Paul Barton nenteka omusango mu court mu 2014 ne tumaliza mu 2018 musaninga consent consent eyo yali ina byeragira buli omwa abyalina okutuukiriza of which nze nenkola ki notuukiriza ebyange nga byalina okutuusa mu consent era nyini yayampa powers n'agamba no sina kimubanja kutoba tulina kimubanja ninga nsonga zikoze eki ziwedde kati nbyala amawulire kuliko abazokusa ensonga ezaggwedda bazikomye bazifuule ng'empya omulamuzi yasala obwatyo ninjaga nnyo information ya leero ebeere backed up with documents nkusaba kasuku nja kuba ku document z'osoma wegamba nti ono namuwa ebyapa bye tammanja kuliko acknowledgement eno ejina kusimu njagala badde wajimpeereza nyawo gibikolo eyo yeriwa yeno nedda si eyo genda yeno wano eyo njagala ogisoma producer jajji tuteerayo wano jagisoma kuva waggulu waggulu otandikidde ku Republic of Uganda acknowledgement of titles yes kwata ku nsawo Frederick Kiwanuka Sengooba of Nakuwadde Wakiso do hereby acknowledge receipt of certificate of title below from Muhammad Kamoga of PO Box 27715 Kampala. Yes. Telephone number ne bagiteekawo as per consent judgment in High Court case number 2036 of 2015 dated 3rd May 2018. Yes. Busiro block 432 plots 157, 117, 162, 163, 154, 156, 160, 158, 159 and 107. Yes. Plots 150 and 151 were given to Ntambi Eugene on my instructions. Yes. Plots 152 and 153 were also given to Chiguri George Mukasa on my instruction. Yes. I have not yet received the plot 155 from Bujingo. Mr. Kamoga to collect the same from Bujingo and hand it over to me. Yes. Mr. Kamoga also has duty to survey 29 decimals from plot 131 for Kayuchi Magezi Moses. I have no further claim from my attorney, Mr. Kamoga. Signed by the said Kwata Kunsao Frederick Kiwanuka, Muhammad Kamoga na signing a Jemba Moses ne Kirabira John. Awatwali waro yawe. Ebyapa tuvude mu koti. Ndabako ne John Chiwuwa, Advocate Commissioner for Oath. Yali yawe. Yali saving ebyapa ebyo. Yali principal, yali ayampadde Paul Barton. Kutumaliza omusango ogwo enkwata yapana kulaki? No bimuwa. Era n'agamba
I have no further claim. Okay? Era kijja kuwunyisa nti ate mu maaso ejo osanga nti wali misango ate jaji baggulawo mu nsonga yemu eyaggwa ejaga nti sina further claim from Kamoga. Ate ni minatenga tena giyaggulawo. Kale ekyolaba mu mawulire eri syndicate. Oyo musajja gwolaba ayogera mu mawulire oyo Bujingo yegasse n'oyo kola ku nsawo. Kati begasse babiri balwanyisa Kamoga. Kati bakulwanisa ku ki? Balina entalo zaabwe waliwo looya mu tawuni awo abateekamu ensonga embeera eyo. Nti olina okubawa ettaka nti olina okubawa nange kyemubuuza kiki kyebanjagaza kyesimanyi tulina twakikola muki kati batandika mu 2 kati batikomawo basayininga mu 2018 nga 18 May kati era bagezaako kati bikola ruling eno bagezaako okunkwata mu 2023 nenkola appeal nengenda kwa judge soma ruling ya judge kati ninyo ruling in the High Court of Uganda. Yes. At Kampala Land Division miscellaneous application in number 701 of 2023 arising from execution miscellaneous application number 078 of 2021 arising from civil suit number 2036 of 2015 yeri Muhammad Kamoga applicant versus Bujingo Andrew Nganda respondent before Lady Justice Alexandra Nkonge Rugadia ruling. Kati bingi byawandika tugende wano ku consideration ya court genda ku page 6 page 6 yino utaona bisai tandika ku presentation one representation. Yes. The applicant was represented by MS Muganwa Nantes and Company Advocates. Yes. And MS Barre and Partners Advocates and Legal Consultants. Yes. While respondent was represented by Zach Oluo Advocates and Solicitors. Both counsel filed written submissions in support of their respective clients' cases as directed by this court. Onasoma busome onasoma ngobunula. Ngenda bisoma. Omala ovunule. Otwale kamu okosoma kuvunula. Chechi na kwangwira. Kensoma kenzivunula. I have carefully read the evidence and submissions of both counsel. Yes. The details of which are on court record and which I have taken into account, determining whether or not this application discloses sufficient grounds warranting the grant of the prayers sought herein. Nti asomye obujulizi ne byebawaddeyo. N'obwegendeza I've read carefully. Asomye n'obwegendeza obujulizi bwe baawaayo side zombi. Yes. Details zonna ziri mu record ya court. Yes. Era ere okwo kwasinzidde okusalawo oba application eyita oba teyita. Yes. Okulaba nti eyaloopa bye yasalawo bimuweebwa. Yes. The main issue for determination in this application is whether or not the application discloses sufficient grounds for setting aside the execution proceedings in a miscellaneous application number 078 of 2020 to be set aside. Yes. Baali baagala kulaba oba ebyakkaanyizibwako bikolebwa. Si kyekyo? Oba bali bagala application bali bagala kuba bagiteeke ebbali. In dealing with this matter, however, the primary consideration for this court lies on the question of the applicant's locus to file the application. Miscellaneous application number 078 of 2020, which the applicant seeks to set aside, was filed against the applicant's principals, but not against the applicant as an individual. Yes. In application? In that application, the applicant appeared only as an attorney for Mr. Frederick Kwata Konsawo Chiwanuka Sengoba, who was the plaintiff in the main suit under which both the consent and subsequent application arose. Yes.
As a matter of fact, when the applicant signed the consent, he did so as an agent of the plaintiff, not in his individual capacity. Gwali okiikirira kwata ku nsawo. Yes, byonna binakola nabikola ku lwoli. Ku lwoli. Yes. Kye bagamba wano. Yes. The orders granted in miscellaneous application number 078 of 2020 could only have been made therefore against the principal. Kwata ku nsawo sigwe era nowaga nti not his agent who was later stripped of his powers. I could also add here that the decision by the applicant to strip the powers of his agent could not have affected the terms of the consent. It is also worth noting that at the time of the the application was filed, the applicant was still the agent of the plaintiff. Yes. Where waterayo? Yes. Waliyo chali agent. Wa agent babukujjako oluvanyuma? Bamujjako mu 2022. The agent had a role as the implement of the terms of the consent, the basic rule governing such relationship being that the principal was bound by every contract or disposition of property made by his agent. Chowali osazeewo kyera ino kugenderako. Kuba yakuwa kyonna kye nakola obuyinza. Documented. Yes. Yes. The claim therefore that the principal had on 19th January 2020 revoked his powers of attorney only strengthened the point that the principal was still under an obligation to ensure execution of the consent between him and the respondent, regardless of whether or not the applicant remained as his agent. So, kati ensonga ezo bwe zibeerawo najulira omulamuzi. Omulamuzi nawaki nawa ensala ye. Nga bw'ojuulidde. Aga nti kati balibo kye bali baagala okukola. Bali mu syndicate. Baagala bakwate Haji Kamoga. Naye nga toli gwe baagala bamuleseewo. Kwata ku nsawo. Bali naye mu meeting batuula naye. Bali naye boogera mu meeting batuula. Tuula mu kamera tomulaba mu ssaawa zino. Naye mu maaso awo ojja kumulaba. Ojja kumulaba mu maaso kasaawa zino yeekwese naye nga bali naye batuula naye mu meetings. Bobo bakoze kati ka group kaabwe wanyisa Haji Kamoga. Kati nga abakozesa lolo ya bali mu town akola ki abakozesa. Kati soko nindeko Haji. Yes. Kyotto nabakutegeera fonna. Yes. Bakulwanisa kuki? Kati ensonga ezo gandi takazaaliwo mu 2014. Ne mugabana. Yes. Kati bwe mugabana. Era n'ebyapa byali bino okuba ebibye. Nembikwata nembimuwa. Ye gundi eje twasoso funa. Yesoso kwogera. Nga talina kiremu kuki? Kutaka. Gwe talina takwina ko buzibu. Era nga biwedde bulungi. Ebibyo bya. So omuntu omukutulira kutulira mu kyentegera kiri bekiti. Yes. Ennaku zino abantu bangi abakola ebyettaka. Ajanaga nti tusobola okugobera ku byapa byo tusobola okukolera kisobola okukolera ki. Now these people approached you. Nga bayina ettaka. Kati eyantuukirira akola ku nsawo yantukira ngamba nti obujingo sazo agamba nti avunaana yamubbako ettaka lye eka 10 ayamubbako ettaka lye yali amusuubiza mu ettaka ebulodobaga natalimuwa kooti 2 nenga tumuwabire mu kooti tinze mu kuwabira nawabira abo bonna abali balina ebyapa yali awaddeko ebyapa ku eka 10 baliko abantu nga 20 ntubawabira muki mu kooti kati mu kooti mukukanyiza mu kooti tukanti bali agozizzaako tubamulekere ebyapa bawe ebyapa byabwe yaleeta nabakuguza pati nakukolako byetuba tugabana then tubigabana bulungi mu kimukodo wema natwala ebibye ebinali bina okujja ewembe kwasa okwala ku nsawo nembijjayo nembikola ki nembimukwasa ewala oyawe so ensonga yali ewedde away from these 20 people abali ku AK 10 wafuna ebyapa bino ebirala n'okwata n'omuwa ebibye naawe desimo zino 39 nembiwaira nanyini byo yakigambikibwa ekyo nkiba nga kikoze eki kiwedde kati bano mu kugezaako okukomyawo ensonga eno badde manikooti bakyusa abalamuzi abafeeki bakola kati bakyusa balaleeta omulamuzi omupya bamugwira mangu bamutomeza kati bakimuguza ng'ekintu ekipya kati yo bategetereza bulungi na issuing orders kati kyenjagala omanya kati bano bo bakomawo wano
ekibasitula obupya ki siba mativu mu ngeri ttaka gye lyagabanibwamu ekyo tebayinza kukigamba kubanga singa tebadde bamativu bandijulidde ku consent gye twasayininga kati mu kooti bagendayo kukola ki anti yanca singa 5 ebo yanca naawe tomanyi simanyi kyebamanja kuba bibamanja sibirina binze natukiza buvenzuwa bwange kati omulamuzi yadde alina okutuukiriza eno ensala y'omulamuzi omukulu jaji nateeka bulesi mu nkola obanga alina byabanja byagamba nti teyabifuna yali bwaleginga kola ku nsawo waali mulamu kimugenzi gwaba alina okwengeja kati nze yajjako powers nekyayagala nti yadde bakujjako powers ate komawo sinza kukomawo mu nsonga zammwe nga sirina powers bazikujjako mu 2020 kati this is 2025 ate oyagala anje accounting ngire njijemu ate mbayambe ku nsonga zenavaamu edda okay so kati bayina kye baagala okusuuza tekirinawo naye kati mu kulowooza okwange engeri gy'obadde mu mawulire wano balowooza they can manipulate you into dancing to their tunes kyobola beera bagula abantu bangi abamawulire ne bagula buluvuga bungi boogere biki I kept quiet kaze manyi kituufu n'obenyama ze bagamba nti bafumba ki fusule bafumba nfumbe kati abalemeredde bageza kugula abamawulire nti maona erinnya lya Haji Kamoga mbadde mu business of over 14 years bensavinze baki bangi era singa waliwo obuzibu bwonna nti balina muntu gwena baka ebyapa waliwo abantu bangi nga bavaayo waliwo nti bangi nga bavaayo kubanga bidi kati eno tulinga tuli mu global village kyawo kimu eno issue banyabadde nti nange tewali ne bagezako kubasika ensonga zizaggwa dda mu 2018 so bakomyawo nkomye balabenga empya neffe tetwakola era twajulira ensala ki ensala y'omulamuzi ono bagamba nti ate banteke ku waranti bakwate Haji Kamoga we appealed tuyinza kukola ki kukkiriza kubanga ekyago kya kooti weekiri ekyomulamuzi agamba nti sirina kubeera mu nsonga ezo naye bakikola kagenderere oli bamulekawo bajje waani bakusindika ku kisenge mbozinire ku tyuni zaabwe ngeno bakuba stories ezitali ki ezali coordinated so bagamba nti no mugaze kugenda mu kooti kirungi nti kooti y'abantu bonna ejja kusalamu ejja kuwuliriza side ki ekintu kya kooti nti musubmitinga ne omulamuzi n'asalawo okusalawo ogenda wonza okusoma amateeka nasalawo kugenda kulwanirira abantu ddembe ly'abantu sinza kulwanirira ddembe ly'abantu ngeri yange lina nnyo okulwanirira kituufu I cannot kikyansumiza nga nti kambireko byonna nefiriza obudde ngende nsomemu ki bo balowooza nti nagenda kusoma amateeka ndowooza natolokanga nisaatoloka bendasoma nakola ki nabitegeera bulungi so kati bye baliko bali ku byaki ku byappa bagezaako nnyo okugamba abantu nti Kamoga yagambye kooti tejja kubeerayo nga 5 abantu temujja mu kooti ne baga kukinsinga beŋŋambye ne muganda ndeeta video emu nga Kamoga agamba abantu temujja kati mbagamba enkya yanga 5 kooti ya ssaawa 3 bamukutegana ssaawa 2 tobulayo n'omu akola ki yeekwasa siga nti ate yagambye jeeri ssaawa ki 3 naye ku 2 buli omu abeere nga aweddeyo so kati bagezaako okukola ki kusiiga kifaananyi ekyo gwe bakuteeke mu ki mu kkoona nti Kamoga alabika kati byebasaba abigondedde zisina byabibinyina the matter was settled twali mu high court nesettling ensonga neziggwa era mu application eyo omulamuzi yasala tebagijulirako nti abo babiwakanyiza omulamuzi agambye sirina kubeera ku gundi okwo badde bagamba nti twajulira naye tebajulira ate nga kooti nzigule tetegalangawo so office yaffe weziri nzigule erobowa Kamoga house wetuli tukola from Monday to Saturday tuba ku ssaawa emu tuba from 7 to 7
office zibanzugule ziri kukola nsi kwennyini kukuba kwennyini era gaga nti ati tebakyali office tekyali wonno twakyusa nti tuli ku second floor Kamaga house kati abantu abatuwogerako tebatumanyi very distant from us so bagezaako creating stories ezitagatta n'ekituufu bakiransi baffe mwenna era n'okujja nti njogere ku nsonga zino nagadde abutuko abangala lwaki nokola ki lwaki osirika nnyo okusirika kwange bakutwala nganza atalina kyemmanyi era nange nakuweereza message ne ngamba Haji bino bituufu nongamba tujja kwogera at the right time ne kugamba nga onajja maseera ko oyogere wajja kubya kubanga yewozaako oyogere kino osoka ntuwamu obudde baleke ogere bintu kyabagala bakimadeyo tujje ku right time kati lwaki bujoti twakusomera lwingize nkusomedde kati sawa za leero lwaki tebagala kubisoma ebyo ate nga the way of the bwekimba kimanyi ekyakola ki transpiringa ensonga zaggwadda ne bagezaako era I was surprised nti ne mu mwaka mu 2022 era omuntu omukwata ku nsawo ate yagula omusango mulala mu commercial court the matter we yali settled mu land division yakwate kuba nagera ate mu commercial court nagula ensonga ate empya niba panga naye mu sitting azilina aga Kamaga teyampa byapa bajamana musajja alina omusala mu bulago bwati ninga byayogera nga sitebikwatagana musajja mukulu era mu byettaka tewesiga mvi za muntu mula musajja mukulu alina envi n'owera nti ayogera byamaki byamazima ninga ali ku bulima bwatuddeko waffe tetufuna chance kujja bikasa tubedde tunuzeemu kamera twogere ku nsonga ezo je tufuna chance kujja kwetunuza mu kamera kino n'ogera ne boogera nenga bya bulima boogera n'ogera nti obaddemu n'ogera tulina kukola ki kosirika kuba byogera si bye bituufu singa badde nga bye bituufu badde bayita ki bino waabwe abeda ku table nyamazima bagalekawo ne babuukira biki ne bagira mu kooti balipotinga ebitali ate balipotinga birala so amazima kati nsonga ziri mu ki ekirungi nti emata eri mu public domain era ekinaba mu kooti bagenze mu kooti kati tetwogerera mu hiyase si hiyase olunaku lwagambye lwanca ku makya kooti ya sawa 3 ku saa 2 yona alina issue ye mu nsonga ezo agala okumanya ajja atuukeyo so babuwezi nti ampereza ebiriyo ajja ennyini yayetuukireyo alabe ekinaba muki ekirabeera mu kooti alipotinga ebituufu niwake kuteekamu abantu fiya babateesemu fiya amasimu nfuna mangi nsonga zino ziri zitya nengenda ate zirina ki azemu zinkubira ndi mu office kati wano ku kooti wali ogenze kukola ki wetwakulaba bampitako anti banga nti omulamuzi akuyita kati bo baali bapanze nti bajja kunkwata bafunye waranti ngenda kugaana nze nayimanyi sina muki sina musango nebagambye tugende omulamuzi akwetaaga tugende omulamuzi nituyera netuuka maaso g'omulamuzi nemugamba sina buki sina byapa bya bano byebansaba sibirina naye bawadda kale ate baatugamba nti bakugamba okomewo n'ebyapa byonna nti bawa information ki kati ekyo omulamuzi teyakyogerako kiririddawo era wabagana okugamba nti awo nnyinnyini nti nawaayo ekyapa kiririddawo kamera nga tetasobola kikwatako olwo kamera bazijjako awo nga nkiwaayo bya bulimba ne babira mu kooti ate balipotinga bitali biki bitali bituufu so issue eri ku ddiiro nti bebagala okuleetamu bintu byaggwa dda byalitanga ebipya ne matter was settled ninga bagikomezaawo mu kooti tekegwere muki mu kooti ate basinga okubeera ate ku pressure bwobanga otedde omuntu ate lwaki obeera ku pressure yaki balirakisinge anti mu kooti bagamba mu kooti gwawaabye goyina oprovinga nti kyowaabye kyekituufu tafu tujja kujja twoki nowozeeko nti ayo si biki si bituufu ebyogera nti bakutta omuntu anyone can be arrested Katikkiro bamukwata prime minister bamukwata vice president bamukwata bangi so no can be arrested at any time ne bakwatidde biki kyekikulu nti wa bituufu these are fabricated stories bwaja zeta nazifumba okuba alinawo ka live naga nti muwere ne bawera era n'abaguza kyabaguza ate mudakiika 2 nekibanga kati kyabadde agobera kyekyo takomate kubagamba kituufu nti kino kibaddeyo ne kasita amazima gajja kola ki kajja kuvaayo ensonga
the matter was settled. Kyenyagadde kyensinza okwagala nti kati twogera tubikkula. Yes. Omanyi buli lw'oyogera ng'obikkula kyanjawulo. Tutogera mu ngeri. Buli lw'oyogera ng'obikkula n'olaga ruling yiino n'olaga acknowledgement nga bafuna nti yiino ne revocation ng'obuyinza abunjijja ku kweri. Yingine signing ati sitokyali atone wange. Ate lwaki onkomyawo nava sekyali kuva mu 2020. Kwegamba kesi ya kuzimba mutima. Kuzimba mutima. Nkugambe nga ngotali tugimaliriza bwe tuti mu 2018 nadduka mu commercial court ng'agamba nti tewamuwa byapo ba teyategeeranga bana era betu byaga nti ate byapa sayimu ate nga yasayininga nti yabifuna era mataje erimu awa acknowledging nti yabifuna era boga nti byati bino noteekako nti I have no further claim kati na sayininga 2018 katedo okomawo otya mu 2022 matatu ina claim ate endala. So awatamu baba guze ekintu nagala yogera boti nabe nyine babogera simenja kujja tusenda omuzikiti tukabula ki eyo nabya kuki kwagala otatinga attention y'abantu ndalunga omuzikiti baga gusenda byarikiriri tested no one can just okusenda omuzikiti ija simboza onyumya kujja simuki ninyumya fwe tuli ku ground kwetuli baba babagala bajja kuki ku ground we tuli ku ground sibya kugera bogazi nti takola kitaliwo bateka mu stories eki ziba nyingi neti anti chikuru nti obulimba busoka maaso amaze mazame gajja mpola nega maneka loki gamana negatuuka ekesi neba solved nekigwa yakuba dissolved kirabulo mama inchi koze eki kitambude bwe kiti nze manyi am innocent so document ekwaki eziru kiri mu public era nogira kufaira ko ziraba ko weziri Maye kiro nche bintu bya court maya na Uganda nabagamba nti abana Uganda batya police batya court nomuga nti bino bye tuwogerako mu court webiri gwegenda bugenzo bagambe njagala laba actually ndoza ne ku poto yabwe kwe bibaako kwebiri ku otula wo ewaka gwe kasto ndozo juulide nga tugisoma gogena ngoteka mu wali ngumusango gujja ngogusomako nga buli kimwo kimanya kyava ko kiti batuuka batya basalawo ki proceedings naye wenyini abana Uganda mwemanyize nnyo by the way mwemanyize nnyo ebintu ebyo akuba nti omuntu abatamanyi ate atayogera nnyo kyanya kyatalinako buki mujulizi ayogera nnyo n'olaba omuntu nga akufiirako ninga musajja abadde ati nakukererako kumaca nakuzibizaako nakukererako n'enkya nino ganti ono ngayagala omuddemu mu kikyafa kumuddamu tikamuga yanzizeemu I cannot reply that person. Yes, ayagala muddemu yes byonna mbira byebogera nesijja kola ki tojja baddamu onaddamu onokomawa oddemu ono omaloddemu ono ekyo abayagala omuddemu atala okuzimba emboozi eki abantu babiri abakisaaminga apo obulungi ebiseera ebyo mwami Gashumba yavayo n'aga nti nsula mu masuka beeru maya aina yayogera onakijojjola laga kati abo tebajja kunnemesa kulya kati jozi nalabye ne Katikiro yabadde ne Makona n'agamba bamuleekaanira batini nnyo mu abatambula eyo abantu bamusiima bamukubira ku nduulu bamwebaza abantu abampisaamu eggaali batono nnyo in numbers kyengamba bayinza okubeera abantu 10 ne batuula awantu ne boogera basiiba kuli ku ssimu nganze wano nyina abantu 12,000 kati n'agamba bano batini nnyo ku kintu kyerina okukola kisijja bbulwa tulo lw'abantu awo baddeme kasite yampa omulimu ye akyakola ki eŋŋamba abasajja nga ennaku zino abasajja nga bakambwe abo aboogera bannyini bajja kukyalo tutambulemu nabo wano ave bogerere Kampala muki mu hotel bajja kutambulemu nabo mu kyalo tambuze ebigere wano ku kyalo wetuli balaba embeera nga bweyimiridde naye awo nga tuvuddewo wampisa bubi tewampita nga kubiri mutudde breaking news story tewampita ne ngaka muga musajja wange breaking news eruwa jotegeza nga mukanye oli omuwe ekyapa
Suna wonna tewampita nabira bulabi bawulire nenga naye mwami Kamoga tube serious ensonga ezo kankubulire zaali museguya Seguya Josephat ensonga ezo zitandika yazibera mu kituufu Suna yamuleeta Seguya oyo akola program ya Rugambo naye talina Rugambo bibiri byanjawulo akola ya Rugambo era bagita Rugambo naye talina Rugambo talina Rugambo so program ensonga ezo yazirimu wakati noyagala azimalirize era yazimalirize ensonga ezigwa kirungi nnyo era sina buzibu Suna obuzibu bwe nalina nafuna nnyo obuzibu n'abayimbi kuba olaba ffe mwami Kamoga ffe tutunda information kati nze omuntu okuba kyali wange sikyayagala nnyo okukulembeza ssente kuba kati akasente kayinamukko akatinitini naye ne luli because obeera mu process ezimba erinnya obeera oyagala nnyo source information okole ekiri stand out okitegeera kati omuntu ba breaking a story ngeyo lya Kasuku musajja wa Kamoga wategedde nti yaguze benze empya nga muzika Kasuku tamancha atuse ku musajja atuyagala si musajjawo because fe tutunda content oyina okubeera ola abayimbi abo nze ebyantabula nabo nenjira omuyimbi ajja n'ashootinga video ogenera abayina video balala gwate gwayita owe tojina behind the scenes ngata amawulire wekakolaki omuyimbi n'atuuka agenda okwanjula beyandika nti musajja wange Kasuku ajje wano story n'abeere nga yagiri mu maaso agikutta ati yagitambuza wagenda okukyala wayita bameka anti nze ate nze siina bandyako nti nga mawulire bannamawulire banno wayita bameka kati abo bannamawulire bannange okitegeera so kati kyekiri kyengunyonyola nti ffe tutunda information ne source so kati information beegwawo ngeeyo era abantu nabagamba ku mpewo ne mbaga Kamoga kye yakoze si kituufu naye Seguya ne musanyukirako kuba he broke the story and that is what creates the difference okitegeera naye bw'okinyinyonyodde nti story yagirimu kitegeerekeka n'osalawo n'ogimulekera ekituufu ekyo nakyo kikola omusole ya breakinga nagamba abantu bano bafamily Suna Beni ne Nambayo balina ekibagatta alina omwana buli wote ebigambo ebibaawula yawula omwana tajja kuvaawo obutegedde betule mu deni ebekoze eti era nebyogere bigambo byabeki bingi era zagenda okuvaayo ng'omwana waani omwana wa Suna so nti bakyali ba family nzo bawe butakwatagana naye bajja kusigala ate waliwo ekibagatta bajja okukwatagana waliwo ababaleekaanira bajja kumala basirike baveewo ate oli akola ekyo obulanzi bwabwe butambule so nze kirala njagala nti basigale nga baki si kufueringa muliro gwakati oyongeremu muki opike upisi basinga obungi baba baagala kwonoona bulungi ki bangire kukipika upisi pika vuma no teba tekisaana emyaka gye tulimu tuba tulina kuzimba buki abo abaana nze nabazimba mukole bwe muti mutandike kino mukole kino bakwano bange njogera nabo yes wanti so inajiri wakati nosuna mukwano gwange ne namba muki nga bonna bange gasinza kuba malagasa masabana baki so the best option I had to keep quiet so inajiwa kugwe nakati lero je nkwadde oza bameka bankwese mungabagala njogereko nabo si yogera nabo yakati so goji ne ntufu je kiwo kye kino exclusive yene ABCD Kamoga gambye bwati ne bwati sibe ganti si hiyase si hiyase so ekyo kibanga kyali omukama wange ngokudde bwakyaliwo sawo nsonyiwa obutakuyita nenda kastakati ekisinga obukulu nti kastakati kyaggwa ebyo ne biggwa omanyi mu bulamu abantu mbagamba nnyo nze ebbanga lyembaddewo njagala nnyo kati nnaku zino okuharmonizinga oluusi kati nga bulaba bano abagenze mu kooti ebyo kooti etwala obudde eyonoona ssente kooti ejo ogiraba nti bw'oba oli mu ttaka tosobola gyewala tosobola bakutwala oba otwala ebintu byettaka byo mbimanyi bajja kunyigiriza eddembe bakulirinyirira tojja kusibuka kwetulako obwetuuzi olina kugenda obaanukule nga muli muki basiga omulamuzi amateeka galiwo okuya in fact singa tegaliwo mateeka singa abantu bakwasa jambi agera kwetema bwetere
n'amateeka bwegali kuyamba kubaki kubasowaganye negaba buli muntu gamuteka mu line ye. Yes, niba nti abantu abasinga obungi bafuna information ta verifying akasayo banga yewo nafuna comments and likes. No bulamu butambula buli beyond likes and comments. Yeah. Gasoko tekeo ntijo otekayo sinjina kukizimba oba kigatako oba kizimbulula. Kati oli bamusasula sente kyavuma ki mahaji. Nibo avuma gwe tubamuddiza bikimu obokyoki obukiraba. Nekati ngokola kaleka omuzulu kagaba he who laughs last laughs best. Kada geza babonulire mu kada geza. Nti asembayo okuseka yaseka obulungi. Sure. Sasoose wano. Ganchi. Twachikubye. Ogenda ngabola gubera 1 niru 2 niru 3 niru. Nogamba no tuba mazene musanyuka. Ogenda ababayunzi bakubye ne bakulembera. Kati bana basembayo jaguza. Bebawuliro obuwomi bwa wini. Sigwe yabera yagisose. Enewe. Twayanziza nnyo Haji. Amina mukama wange. Webale tuwa buddebo. Amina sebo. Kwababa okukeera kuno. Naye ona kwemanyiza banze kusaa 10 mbanze okuse. Naye gomanyije tovudde. Njimanyi mukama wange. Tuvudde eri kyanja. Lwakuba nti bypass eno ya connectinga bulungi nnyo. Kitalo nnyo ekyala jivu. Sajja yafudde. A young man 35 years. Kitalo nnyo kubanga omusajja abadde musajja wa kisa. Musajja wa ddembe. Atenga obadde wayogera kokko naye. Talina buzibu. Mambi. Talina buzibu. Abadde mu properties. Yes. Definitely mama. Property ali mu recruitment twala abantu bweru. Naye awo singa saasira taata we. Mwana ku myaka 35 baba. Abamuyimba sinze mu kinene abamusuubira. Ayogera n'okwogera yajja okuteekera over. Ati obo planning kirala katonda kulaki planning kirala. So kati saasira family ye bakwano be kubanga basinze okufiinga loose eyo. Nduba mbadde mwagala ate bali bamwagala nnyo. Bamwetaaga nnyo. So kati sabe katonda abagumi kubanga loose eyo webezze temanyirika. Temanyirika kijjanga kibwatukira. So nti abasiraamu tuba twetegese bekaseera ati nga lero bukedde nga nnya. Teweteeka muntu ojja kubuzibya. Ate obuzibya teweteeka muntu ojja kubukeesa. Kati kukolerera eduniya nga atali givaako. Naye ate kolerera ahira nga agenda enkya. So mero ojja otegera bulungi nti bw'oba okolera ebya Katonda bikole nga agenda enkya nga asiibula. Bw'oba okola eby'eduniya kola nga atali givaako. So kati better prepared anytime dokulaki. Wakati mu bulamu tambulira mu kufa. So amina n'ogwo omugenzi kama ng'omuzikisa. Kale tetujja sukkawo wano nsubira ensonga ezo ziwulidde kkooti egenda tuula lunaku lwanca katulinde tulabe ekinaavaayo ate tujja kuba tubakeepinga posted. Until next time mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange. Akyala abola bababbi abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babumutwale babumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kiki bwalina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. Waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange.